waliwo abagayinga bo okwetonda kububazuwa naye ng'ate tekitegeeza nti takwagala anti luli waliba wakinda oba ready okujja ewange noneetondera kati kiba kikuzibuwalira kati okerabayo I'm sorry bw'eba eganye osirike akantu ka you have received nze bane kantabula nze kalina engeri gye kanzikakkanya ne bwemba nti waggulu just star 185 hash olowooze ng'omusajja ayogere ng'omwami ayogere nti omwagala akwagala naye nze nabanga elabuyo okugira kasitaako ine engeri gyeggwawo no by the way oba okimanyi aba kimanyi kasitanyira kati kamutereko butere noba yakukyaye ekyo adigabunyiza amanyi tinakukontrolingira ku simu nkimanyi oyagala sente ate waba oyagala bakutwala ew'omuzadde bagambe nti munnaaye sisita mulabi nedda sikundagawanange ekintu nze kambabuuzeeyo sweet mool anti kankubuuze omugamba mukwano myaka ki gyoyagala bakutwalireko ew'omuzadde tayimuzi ziri nga ndi mu 25 ngenda kuzaala no seriously diri oyagala bakutwaleko mu bazadde olaba byebasuula mu gundi nga wategeredde mbuga yetengeredde kati tenatengerere okyali ku ntoli Alright, omulundi akyekumidde ku YouTube channel yaffe tukwaniriza okola kyamaanyi okuba ng'otulaba yonna gy'osinzidde ne weerekereza emirimu gy'omwatu n'osalawo n'ojja olabe Celeb Jazz nga tolekeddeeyo kadde olwali tuzze n'omulamu ogusinga okuba omunyuvu kyemmanyi nga gugenda kunyumira njadde njagala mpiseeyo kano akalango abateekamu ssente nga sibeerabidde be bannaffe aba King Montage Studios abasangibwa enankulayo ku bitaala n'abajjese Tours and Travel abakutwala ebweru ku kisaawe naye okukuleeta njagala olwaleero ntambudde n'abalungi bonna olaba waneno mu studio buli omu ngenda muwa akadde yeeyanjule nga bulijjo ntandikidde this side. Right, my name is Candice Gabriel Tukomyewo Namwalwa. The prostrogen, as usual, Namwalwa Fe. Ogwo gwennyini tugenda kutegeera. Anti Vanessa weeyanjule. Babadde toliiwo badde mu bulwadde. Akulikeeyo. Tulina okukulisaayo. Kulikayo bayirawo onyiridde. Biyogati. Ankayinamu ku ttooke. This is a green flag. Tugende wa Anti Vanessa aganye okweyanjula. Yeah, you can then. Sophie Shasha. Nga bulijjo. Sophie Waremi. Brenda the Black Queen. Wadde leero kale siri bulungi naye just bear with my voice. Yeah. Leero loudspeaker tekuli. Bonna mubawulidde basobodde okweyanjula. Waremi Case, the girl is sexy eyes nga bulijjo. Please no. Okay, nange kantizi kabiseewo akange. Atasobodde kubeerawo kyemanyi puroguramu egenda banyumira nga bulijjo tugenda tutambula nammwe bajje tutandike paka gye tunaamalira ng'omulamu ogwaleero omulungi guli red flags and green flags in relationship biki ebirungi ebikuleetera okumanya nti omuntu agenda kukyawa n'ebibi ebikulaga nti mukwano anko waali akubidde Sexy eyes. Okay, nange kanerage with my nyash. Abawuliriza baffe abalungi abalabi bonna bitu byakwewana omutayinza okuba nga aliyo n'akawulire ewa munne nga tannaba kukamanya n'ayagala okujja okukalaba kati yenna gy'ali akola kyamaanyi leero omulamu omulungi guli mugutegedde red flags and green flags in relationship twagala tumanye green flags kyeki yellow flags red flags kyeki mu relationship oba ntandike kwanyayiza kijjayo bulungi nze jakijjayo zera anti shesho nakijjayo
Yeah. Alright, kantandike naawe. Red flags zindoozanga bulijjo. Yeah, like red flags. Most people muri eyo naye temumanyi what we call red flags. Akazungu kayinza okuba nga kekayitiriddeko. Tugondeze mufe abwa muntu wawansi. Bayira wezamwe. Anti nze nakola literature. Jampola. Okay, like the red flags, yeah? Bya bintu bino ebikulaga nti we bituuse anti. Ankakuwa bye bye. Ankalabika kuba bye bye. Era wandifunye akatambaala. Awo anko ng'atema butemi. Awo ng'omanya relationship gwe naawe mwawukanye. Oshegeera? Ati twagala tumanye nga okinyonyodde bintu ki ebyo ebiraga nti mukwano. Laabu weeri ekubako egere egenda. Nze I think relationship tumanyi nti nebeeramu nnyo communication. Right? Yeah. Kitegeeza relationship weggweramu communication sweetheart. Kale waliwo nti eggweddemu communication just because nti oba omukumu abeera busy. N'ekyo kisobola otegerekeka. Naye there is time wetuuka nga there is no communication at all. Trust me. Ebeeweddewo. Funa akatambaala. Akali kasenyiga. Umara like alina kye yakoze anti Brenda. Akali kasenyiga. Tubadde tugamba katambaala. Sina kyengamba ngenda kwongeza ku ebiraga nti bannange bebi yagenze dda bamututte dda. Ng'otandika oyimba obwazawe. Anko atandika okuyombayomba, atandika okwejjako. Anko teyalina mood swing luli. Anti oba kitegedde otya kinzijawo. Anko teyalina mood swing atandika buli kimu ky'omugamba akuddamu arrogantly, rudely, nga kwegamba ng'olabira ddala bannange buli kimu otisiikana muguwa tewali kigenda mu maaso. Nze ng'ewange ngambirawo nti anko ndowooza tulemaganye. Tuba tulemaganye ate okwongeza ku nsonga ya Brenda. Anka atandika okuba nga jealous. Ebbuuba. Ne mukwano gwo agamba no, I think no. I think tebagenda kuba point ye ekuba side zonna gyeri mu red flags ne mu green flags. Anti atandika okugamba nti olaba bye nagamba oli mweru. Labayo ayinza okuba ng'aleetawo ekyo ekibeera ng'ayagala omwetamwe akwejjeko. Buli kaseera akantu k'okola ye abeera akakozesa nga excuse. Ne bwakulaba nga kiba bwekiti nedda aba teyagala kikugamba kale point blank nga kiriwo ekityo. Nze byebyo bye nabagamba oba onakyawayogera nammwe temutukooya. Nedda kati toyogera. Nze ng'omwana omuwala nze nange kinzibuwalira okugamba omuntu nti nkusaayi. No, kiba kinzibuwalira naye olaba nawe ebintu bye mbazze nkola si bye bimu. Yeah, sometimes wala yeri omuntu gw'otunuulira nga tekisaana mugamba nti omanyi babe tukireke. Ng'olina mutwala process ye. No. Sikulawo okutegeera. Nze kambabuulire kiri bweki. Osobola okubeera ne guy nga mumaze sometime mubadde mu relationship mubaddewo kati gwe n'otuuka ekiseera kale nga you don't need the relationship anymore ye ng'oyagala kivaamu ogendeko ku next naye nga anko ye akyaliwo era baleeta y'amaanyi naye nga bw'omugamba nti anko tukireke it's a rude way naye nga oba nga otandisa okweyisa like kukyusa behavior zo ye it's better like n'agamba keeyisa bubi kankaleke naye teryeba anka abalemezaamu anti ago ge maziga go lwaki oba owesiba ku kintu gwe gwatamusaba mba nina kidiniyo supa ggulu nti tetulita
ate namwe temutukoya. When I try to be polite ne nkyusa embeera zange osobola okunyambako n'omuvinga on. N'onyambako ne weenoonya? Yeah, n'onyambako. Katonda ze mbuno kati kino ne kino olewo kiti kye kiddako nze n'amanya ta mbuno oyagala nteekewo layi. Olaba anti waliwo ekiseera kituuka ng'olaba kale tokyajjaawo. Olaba eri omuntu engeri gy'akuyisaamu n'olaba nga wowooli toyinaawo. Okwongera ku point ya Anti Shasha tugeze mubaddemu n'omulenzi nga kale woba wakusobyako akugamba I'm sorry honey biki kale naku sweet talking this time round ne wanaakusobya n'omugamba kale wankola kinene ekintu ne naakulagira ddala nti is not willing to say sorry. Kiki gwe munnange gwoba n'amaaso nga tolaba oba nanyinga era mu bwongo obwo otandika okugamba wabula wanasiruli yakindaganga nga we yansobyanga nga ajja ewange n'aŋŋamba nti I'm sorry. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Waliwo abagayi nga bo okwetonda kubazuwaya naye ng'ate tekitegeeza nti takwagala. Anti oba luli waliba wakinda. Oba already okujja ewange n'oneetondera kati kiba kikuzibuwalira kati okerabayo I'm sorry bw'eba egaanye osirike. Akantu ka you have received nze banaye kantabula nze kalina engeri gye kanzikakkanya ne bwe mba ndi waggulu yesterday star 185 hash olowooze ng'omusajja ayogere ng'omwami ategere nti omwagala akwagala naye nze ndabanga eyo laabu y'okugira kasitaako ine engeri gyeggwawo amamu. No, by the way, oba okimanyi abakimanyi kasitangida kati kamutereko buteere n'oba yakukyaye ekyo adigabunyiza amanyi nti nakukontrolingira ku ssimu. Nkimanyi oyagala ssente ate waba kisusiza naye anti mugambye nti eri oba anka badasobola kukola ki kwetonda naye kati bw'oba nga tusagamba sorry lwaki oba togamba can we fix this? Five lettered word kikuzibuwalira mu togamba sorry bw'eba egaanye can we fix this tesobola kukola. In which way? No, can we fix this? Like, can we talk about it? Ekintu kiba kibanyisiza kiba kibatabu. Anti sorry ebe egaanye. Anti sorry egaanye. So kati wali mulina otera ne mu negotiate. Bategeera anti balesa tugende mu maaso. Ne bivaamu nga ofunyize zaale. Lwaki oba ofunya wali ebintu muba abantu bakulu muba babiri. Omukuma aba arrogant. Yeah. You people can't start fighting. Sha kati nga basanga batyanganze. Kati waganye ku namba sorry funyize bikonde. Ofakinesi. Olaza si yafa nayo. Tuula ne mugamba nti kati tugenda tesa ku nsonga lwaki kino kineyo kyabaddewo. Nebijja bibanga gye bikidde mukwano tebibadde anti there is a Uganda saying gamba. Kamale kine. Oyinza obanga esitemulwanye physically. Nega ebigambo byokka bye mukozesezza nga mulwanye. No kati ekyawo omanya toyinawo kafu. Uganda saying gamba ebyenkanankana Tebyaka. kati omukumu ayina okukakkana. If you people really need the relationship omukumu ayina okukakkana. Size bwenjaka ng'okendeera. Kayi yansobeza atumbidde mu bbanga kati nze nkola You have to be down to earth. Sizikakkanyaganye Okuwana musiri tasobola kusiriwaza. Baby ng'omuwamu space. abantu bemutamanyi.
omuwamu space ebintu biba byakwetegeera ekintu kino kyayika kiri personal abantu bemutamanya ati ime batunyonyole betutamanyi mu ngeri kyo naffe tubamanyi omunange oyinza okuba ndi mu nsobi after all akakanyi yamanyi nakuvaako anti abanga zosikoolaavu baby oba bakuyisa bwe batyo no omulenzi baba bakuyisa bwatyo just no suta toli mu love omuntu akwagala aba ali willing to fight for you ne woba nga gwo mukyamu You're actually just friends. yeah sina ba friends ba friends Never friends beto. Dabla mwena ba. kigambo kyekyo kigayiza musobya mbanja mugamba anti I'm sorry naye kati gwe oba tosobola kunetondera just gwe n'obumbujja mpoziko nga yono omuntu nga ne wabanyize I will not know nga gwe obusungu bwo ogenda kundaga nti you're happy with me naye deep inside wanyiigira kati nga musanyufu asigala aseka naye nga ye munyiivu oba mufuna nga munyiivu naye anko oyo taba mwangu muze bujapawulira aba aseka akulaga kiri fine kumba anyize ekirala kiraga nti relationship mukwana eri katebe egenda anka atandika kale luli yali akwenyumirizaamu she's my girlfish she's mine biti oba kitegeera kutute mikwano gye this time round mukwana noba ayina ka birthday takuyita mukwana kale ateekawo maama nti ali mu ddwaliro olaba bifaananyi ku oba kitegeera ate banange waliwo nekino ekizibu zino status zino whatsapp ezazo mukwano takukwesa olwo nno aba yakwesako weekale haidi naye eri abayagala okukulumiza ddala nakuleka n'ogiraba nedda kiba kiraga nti mukwano love erikale bwerebu atandika oteekayo ebifaananyi by'abawala mbu my bestie tegeera nze nabagamba okuteekayo ekifaananyi kya besi naye nga gwokimanyi nti baali beyagaddeko nateekawo atembu maini biti forever love life akola ati kati enkya ngenda postinga ebifaananyi byabe mikwano gyange bonasinga I cherish you more. Mwasindikira nakongo ayinza n'okukateekayo kano kabadde okusembyayo kabadde kakodyo lwaki ye kabadde akakodyo lwaki sinze you people shouldn't be fooled banemulekera okusiiwazibwa tulina ennyindo ffenna tuwunyiriza tulina amaaso ffenna tulaba waliwo gwe baŋŋamba omunange ono besiti wange mukama yampanga kirabo naye ng'okimanyi nti yali no ne bwe manga sikumanyi kino eza sikutte akatambala kisangudde amazima no olabaye ne bwe manga simanyi nti noba exiwo seriously nze nabagamba omuntu apostinga ennyo nti this is my bestie every time why forevermore namuteekako obutima anko gwe mbampuliramu emirembe kati era bwenjagala postinga ku smith nemupostinga ola ne postinga ku muntu omulala kiba kibi muwiki napostinga anko emirundi ena okitegeera ngaawoza mbu my best anko wetasobola mukosa kati ati ekyo kyembadde mbagamba caption forevermore my stress killer you people mutaka abalya bayira naye kanseko ku saidi za live meeting oyo anko kwateeka yamuwagadda How sure are you? How sure are you? Yeah, I have a right. By the next status, yange. Esimu yange, ka status kange, ka data kange. Obiwadde okuviewinga status yange n'obutati viewing. Nede si anko kutema. Anka ino beerawo n'akimanya ati yansanga n'emikono gyange emirezi. Nti nina okukontinuinga n'emikono gyange emirezi.
Tazza nkwanye nti waba nkwanye nti nina ye kaye mama ye mugalanda nina n'abamusinga nonyirira abamu bakakozesa nga tit for tat lwakuba alabye nti ntaddeyo omulenzi tamanyi na lwaki mba mutaddeyo omanyi otya obanga yanyumidde ne muteekako ku DP yange Okitegeera nga yadabikidde bulungi zirwanyisa abantu wano DP zikubya abantu nekikale ekya DP basanga mu gurupu nga kale ekya DP tukireke twagala tumanyize ddala ensonga anpress sinafuna ejjayo ekinyusi gyenjagalira ddala eyo gyokwesi kimanyi ogiyina eri nga yeekutabula ng'olabye ddala anko walaya oba anti tebannamukyawako bulungi owadde ki osalirya bamukyawe ono akyayika ate tugende mulina okukaabako nammwe temujja tuyitako nnyo okitegeera nze kankusalemu ekirimi baby ebuzibu obwamu bwe muyina mwagala nnyo bakubira amasimu no kammaleyo omugaso gw'essimu mwagala nnyo bakubira amasimu ate sometimes oyinza okubeera ne gayi ngaali awo kale ali idol nabeera nga ye yakumanyiza nti buli kadde akubira nova ku gayi akeberako ng'afumba amata nonafunayo gayi omulala bire biwedde gayi abeera bize nga togwedi oba gwe nga wamanyira biri eri ebyokukubira buli kadde people anti abamu baba bamancenjenga nze kasi oyogera nange nebwekuba omulundi ogwa gumu mu lunaku kimmala ate gwe anti so nagwa mulaavu anti ebyo nabagamba byebakambye tolaba nagamba ndi bize olunaku lwamba badde bize n'omukubira nagamba ndi bize soko nindeko n'ekiro n'omukubira nagamba wabula nkooye nnyo leero awo manya takwagala akooye muntu waba alina obuwummulamu ifiga abantu mubaweemuko ku sipeesi mukondako munkola ennyangu so I think just omuntu wamukubirako n'omucekinga ku kiba beta kyekikubeza ku simu n'okyusa n'okutu nozzeno noseeri nedda yeah by the way the people nze sagala nnyo bintu byakukubira masimu nedda kati kinakyo tukireete mu buntu gundi ya shasha omuntu akuba esimu n'agifirako n'abanga agamba yakyajingira kyaja yange kyaji eyinza okuba kubanga buli kaseera eba mu masannyalaze kola kiseye okitegeera ekyokumukkiriza nedda ebyo ebyokubira amasimu muba mwanegotiatinga nga mutandika relationship yammwe muba mwategalagana sisona kukubira out of the blue nga we didn't negotiate before yeah kati sawa zino munkubira essimu kiba kikunkubisa kiro sawa 5 kimanyi mama wange waali lwaki wagwa mulavu ng'obeera ne maama nsindikira ka message anti Vanessa atubulire wanji anti toli naye era kati kyogamba ankakwana maama waali awo agambye lwaki ogwa mulavu olina gwa mulavu nga weetongodde oli 18 plus aneda ate awo okubyewo nyaawe kubanze nze nange amu 18 plus naye ate nkyabeera ne mami wange does it mean that sirina beera mulavu nedda nati kati gwe obeera kikugambe obeera ligo abaako ne kafyu I get the point kati awo nedda okitegedde nawe okimanyi nedda okitegedde boyfriend agenda kukubira okyerinaniza maama kiki kyoyagala nedda n'abalenzi bambi abamu oyo boy child yeetaagamu ka justice nedda akubidde ku ssaawa tugeze 3 tekasooke mmaleyo ssaawa 2 sokolindemu katini ssaawa 2 za kiro nkyaliko ne mami call later naddamu ssaawa nga 4 sokolindeko nkyali ne mami ate jjukira nga yakubidde dde emisano ebyo biba biragira ddala nti mukwane eno genda ze tolina mami wo soba zitemmandawo
Omanyi abazadde abamu bamanyi okugamba omwana aba ku ssimu eva ekiro biki okitegeera aba agenda kuwulira lwaki oboleka obujulizi emabega abantu abamu tuddeko n'ensonga mukivugidde nnyo ku sayidi emu nedda lwaki ate mba nkukuta n'essimu mukivugiddeko ku kundi emabega nyonyodde mugambi anti olaba break katugendeko mu kashot break katunene tugenda kuba tukomawo n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tukomyewo katono mu commercial break gye tubaddemu omulungi akyalaba akyali ku YouTube channel kyemusaba kiri kimu subscribe comment like tugende mu maaso kyenjagala obajjukizaamu katiri ku bulango buno wamanga nti be bateekamu ssente aba Montage Studio okusa abasanga wenakulayo ku bitaawe bateekamu ssente bakuba ekifaananyi ekirikiriya bakola ku mikolo okukwata ekifaananyi kyonna ne bakimalayo kuhinjira gonna omukolo gubakwase ojja kuba obafuna abajjese tours and travel abatwala abantu ebero n'okubajja ku ssaawe nabo sibeerabidde katugende mu maaso n'omulamwa wakati Smith ajja komawo program abajjesi bamututte anti mbadde mbagamba nti abajjesi be bamututte bannange ate layini ki anti tugenda kale amwebuzanga nga bulijjo naye nga twagala okwongeza ku nsonga yaffe gyetubaddeko leero tukomyewo na green flags in relationship biki ebyo ebiraga nti bana era gwoli ogikutte ogiyina mu ngalo tutandike ku sayidi ki leero twasokedde ku yanini twasookedde wali asokeddeeyo njagala nyotandikire wanti breda simanyi lwaki ow'ekimu the black queen manyi ono anti alina vibe tegeera nekifaati ennuma wanditandikiddeko wa anti tandikiddewo akaziaekukagaba anyways the green flags biki ebiraga nti bannange nzenze omwana nzamulina ekisooka omwana w'abandi gwe naye mu magazini simanyanga anti ali mulaavu ke katambaala ebiraga nti omwana mulina ekisooka buba budde buli kimu buli akalaba mpa obudde bwe ziba oututwa nga teba mu kigere kale nange I feel loved again she makes me feel loved again kwegamba ebintu kale nga olabira ddala obulamu butambula bulungi teri anti agenda kugamba ate obufaananyi ku dipi wali wonna wallpaper bwe wasomye yeah please obakuteekangako ku dipi please no bwe bakuteekanga ku dipi okubirangako n'enjikuuma mukono nedda omanyi oti oba gwe wekagiraba aba tanswaza zirowete kwezajja it's very okay omanyi oti oba gwagiraba weka nesera nsi okuteekayo gwe wekagiraba mukwano kikuteereyo mukwano I don't trust ebyo bidipidaavu no uncle oba anti kiki she's passing through a lot I can tell and no I'm not going into her private life I'm here kungulu I just can't be a stalk anko okutandika kuntwala mu bazadde be no si kuntwala mu bazadde kale tosobola kigamba tosobola genda wa maama n'omugamba maama yono mukyala wange kukati nga we tuli naye ogende nogamba maama yono mukwano gwange ebiki biki sisita mulabye webityo webityo kale olabira ddala nga mugolanda w'abakyala kitegeera tonkuba nnyo okay kanewondeka embuuza mbadde embuuza kati gwe mwejo emyaka oyagala bakutwala ew'omuzadde bagambe nti munnaaye sisita mulabi nedda sikundaga banange ekintu kyonna nze kambabuuzeeyo sweet mool anti kankubuuze omugamba mukwano myaka ki gyoyagala bakutwalireko ew'omuzadde tayimuzi ziri nga ndi mu 25 ngenda kuzaala no seriously ndi lwoyagala bakutwaleko mu bazadde olaba byebibasuula mu gundi
nga wategeredde mbuga yetengeredde kati tenatengerere okyali ku ntolye ati kankubuulira ekintu kimu Chubera, these days girls do make mistakes nga nyingi you people lose chances kati right now chobo omanyi osofuna gayi gosobera naye forever nembala mwenna no ati nze nkugamba ekituufu ekiriwo you people ogenda tuuka emyaka ng'olina emyaka like 25 26 gayi tonnafuna muntu agamba emyaka gye tulina osetolingiramu oshegeera love mulina feno nga mukola ki mugibuildinga oshegeera nga you're growing together you people naye kati bw'obeera wali eri obeera so desperate n'obuuka n'ono n'obuuka n'oli olw'okuba kulaze nti nno mutuufu oshegeera so kati obwakyabuka n'ogwa mu kinnya n'ogwa mu kinnya oba nga nzige buli muti oguwalapa buli muti ogulinnyako naye kati if you have a chance nga oli bambi akulaga next nga akulaga next naawe no era nze kola bukozi nze kaneesizeewo akalambo anko oba oli eyo ng'owulira wandika ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo bannaye anti oyagadde akalanga ako no ati nze mbagamba muleka atundayira essaala wamama mbikubawo akalango is that someone going to glowing naye not these things ebyokubeera awo ntuke nga I'm so desperate obeera nga wekubagiza mukwano game singa otandike singa no ke kali akayimba ka risti Vairota ate oyimba kuba eddoboozi ndiwulira ebyuma byakwala nze nsobola kwimba naye kale batukutte bikyakalago byolaba ng'olabya ddala naye bwatuuse mugirimulire mugituuse mu bbanga mujinywezezza nga ibyo birabula bino nga walayi mazeeyo mukwano nze ebimu ku byendaba nze nga nze nyinza okuba nga nine ekintu kyenkoze nkoze ensobi olina okuŋŋambako noŋŋamba naye noginaye waneeno ogenze astre naye omuntu atagamba mukwano abaana yalina kyabala waliyo nno n'abawala g'ogambako nagabula n'ekyo nakyo nze maama wange tambuulirira bwani nedda awo muba temweyagala no olaba eriyo kale abantu nga ye tayagala mugambako nga ze mbeera ze naye nedda erwera otutuuka muziri ensonga you have to be calm and polite yes ze mbeera ze naye wali eri mukwano ino kyusa mutolina kuba muntu bibeera byo maama sikankubadde gwe wekka aliyo anti mba nyiizi kyogamba gwe lasitiboni wekka ngenda afune nno oli omulala nga lasitiboni bamusomesa laavu naye balasitiboni nga mumenya she's experienced nedda nekino kikubira nnyo ku saidi y'abalenzi balasitiboni abalenzi be bamenya siffe balasitibonibamamizi boys buli kimu kale omugamba hani I think we should do this namba kansooka embuzeeko mami wange mani yagenda obeera mu maka bwe nedda ba anko banyiga go yagambye kansooka embuze era buli kimu maama yalina okusalirawo mu maka yagala lasitiboni nga mamizi boyi olumu omutwe kakapetera katalina maaso ekyo si kiddako gwe mwagale lasitiboni ati ngaokubawo nnyo kakyopingi nakubuuza oba kuganye nedda si kabaketi kokmugamba awushiwayo anti ayinza okugamba nti no okugamba shopping what ebikwatako shopping abikwata mwekaliza ku sente z'aba anko
nedda kankubulira ekintu kimu naye nakujubiza nze saagala bintu byakubeerawo ng'ogamba mbuno I look nice shopping katulina kyompadde nga you don't contribute ensonga si gwe mulamwa gwa leero tuddeko ku mulamwa gwaffe ogwa grade omanyi nti gwamuyina surprise bulina oluluma n'atakwagala abitolo bikolera osobola kubikolera naye nga mu mutima anti olaba omulenzi asobola okugamba nti ono omuwala ngenda mukolera buli kimu male tumusange nga tetugenda mukiza mmalayo kozi nange best friend wange asobola okupa surprise nedda eyo tugiganya tufunireyo endala nze kambabulire you people muli awo you're wasting your time buyo in love kasi abulolo like they're going to do a surprise anti yanyiike Sasha abyogerera wano beba ne bosanga nga she's so down nga you just can't even tell nze mukambagambe temunnesigulirako naye I'm telling you okay I'm telling you this thing asobola okujja nakolera surprise naye yakiplaninga before nga tannajja nakukwana okimanyi asobola okujja na planning anagamba ono omuwala ngenda mukolera ekyo kya surprise tukiganye nange newati sikwagala nsobola nange okuwa akalabo kati it's your birthday why you don't care baba kubbe tekawera tekawera kayinza n'obutawera kisinziira nti kiba kisinziira ku muntu ki ensonga yasasa kanyongerezeeko kino gayaza akolera surprise gy'ogambye oba ya mitwalo 5 the following day okitegeera ate nga nebyankoledde mukwano bakusingako so yensonga ya surprise ndowooza mu green flags tugijjemu nawe omuvujja eri ebintu byetalina kubeera so excited kati ebirina bagambye gambanga mulina muddeya bakukubye ddeya zogenda okitegeera kati byebyo ebiringa ebyokuteeka ku status ku dipi wonna kigwa ku muntu nga yeemanyi nti mulungi ng'agenda kujja kukwanaobviously ng'amanyi he or she alina yes wali kahadisa mukayi bannaye ate naffe balinayo kyekizibwa bwala tukirina anti nawe oba oyagala nawe oba oyagala ate eyo yansukkako nsukka baba kiki balaavu bwengajja nawe kitebakuyita kibafuta bayiga nti njamalina okuyisanga ng'oyagala okudatingako ku mulenzi ali cute naye nze tosobola kudatinga omulenzi ali cute they don't have love I don't believe in them eliyo by the way abalungi gye bali naye ate ababi be basinga ozanne tokubya producer kumara agenda kujja mu sheeno ye presenter naye ndowooza so tugenda jefuga naye era oba ku pressure buli kadde banammwe omwagazi olina kyomwagalako okubeerako ku saidi ya imi bagamba omwana omwana tolina kutwala mulenzi gw'oyagala olina twala mulenzi akwagala ogenda genda n'oli akwagala agenda kukumanyira naye kino kigundi kyo kiseese mbabuulire kale mulabikeeko mwenna no obeera n'omuntu nga gwosobola okurepresenta nga ze nekibagamba the times Auntie Remy wenjagala okulaga ku guy wange ngambe this is my guy ndabemu olabemu anko gambe this is my guy okitegeera kale naffe otulekemu kalyaka kuweza ekitiibwa ate olaba waliwo gwe bakulaga n'osekaye ate olaba n'ekintu ekirala shiwazo nnya omwana omuwala talina bbeerera waawo ngeri gy'oli omulwadde she's sick naye nange ndowooza kifuba kiwonye kisho shy
kale oyo abanza ali shoshayinga amatugambe ebikigwa amabyolaba wamma tolina gwoyombye naye ng'omanyi kyobandi ku red flag naye batikubirayo mutima gwange guma kati tugeze ng'obeera bize ejeso obeera bize but at least ofisizaayo kadde nogamba kale let me check on my babe. I'm busy. Uncle Rick, okay, we continue. Nakufunirayo akadde Yenga Rick ni mukyamuukiriza Mukugana. She's swammering. Eddoboozi tebalirya. Eddoboozi tebalirya ate mukwano. Kamba. Nze mbagamba amazima. Ate tombogolera sirimbwa. Kani bw'oboggolera. Tewali omuntu alina laavu aboggola. Tekikkirizibwa naawe. Nedda mukwano, if you're in love you try to beat so down to earth. Olina okukakkana. Kati nze Aunty Remy. Aunty Remy nze ndi mukambwe. Naye I'm so down to earth. Hey. Mukambwe naye laavu ekakkanya. Yeah, ekakkanya. Obeera so calm. Kati ati eriyo ne gagaya agayaye ng'agenda kulimbira mu guloboozi. Mulimu n'omuntu omuyaaye ngamba mulimu enjogera nga yo yaabuyaye ne muba muli enjogera nga yabukunjufu ng'eragira ddala nti anko wendinde. Waliwo ono ne anka akulaga nti ali ku kituufu naye nga kambabulirako wadde nedakikane. Oba alimba oba tayimba enjogera yo bambi ematalinga. Tetuginega enjogera tegenda ku matalinga. Nze tumi enjogera tegenda ku matalinga. Nange sigenda gikkiriza ekyezo. Okwagala okwogera obulungi nga anka ayogera naye bulungi. Brenda bajja kukwana enkya bakuboggolera okyawo omusajja. Anti nze togera kumbogera kwa sirimbwayo. Mbozi okazi baboggolera. Tolaba. Enjogera tena wegenda kwataganira. Anti labayo nedda. People, are we talking about the voice? Okwogera nti Over the way someone talks. I want you to gambye nti noti kale when you are approaching to me mpozi wanene eddoboozi nange nsobola okuli sweet talking amukwa. Enjogera y'omuntu Bajja kugwa bakuboggo. Siyisaamu ggwe oluyi at least nange okwa naye nga Oboggolera nange kuboggolera sagala kajanja. We balance. Mukwano tosobola kumboggolera out of the blue. What did I do wrong? Okumbogolera. Oli mwana wa buwala toyina kuboggolera. Oli mwana wa buwala toyina kuboggolera. Ebitonde ebimu nawe njogera mutuyinza tutuyinza nnyo ku basajja mulimu n'abawala abalungi nga babogera nga mwogera bulungi. People who talk to me can witness. Nkimanye naye mumamukazi tukyogere ku bawala abaliyo ng'ayogera buli ate kisinziira tuli ku nsonga ki mukwano ntolobera ku serious not gwe n'oleetamu ebintu nga tekikuboggolera. Nga teyeeguya. Ndi mulungi. I do believe that. kyonna kye tutunuleko ate emulina ensonga Ensonga era ze zimu zeezo. zeero zennyini nnyini Ndowooza ne trust esikiriza nti laavu ya trust nayo nkulu. mwesigangana. That's the first thing we should treasure in a relationship. I think trust is love. No, no. Yeah. Bitambulira kikumu. byegobera bya Luganda byeddiŋŋana. Yeah, because love we better mu trust. Ojabeera oba You know love. Nti bannayingira Wekulaba ku ssimu. Mayingira byonna tumati ate bikibikibizeeyo naye nze I don't trust men. Nawe oba tobeesiga nawo tebakwesiga. Fear men. Yes. Men are real trash. Bag of Nati nawe oba tobeesiga naye takwesiga anakwesiga atya nga mukwano alaba ennyaanya emu esobola okuvunza ennyaanya zonna. naye kati bwe munaabavuma mugenda fumbirwa abantu. Nagambye temutwesigulirako. Musobolera ddala Nze nabagambye temutwesigulirako. Akatambaala kanene akusangula masiga. Mukwana bakimanyi. Yeah. Anyways, waliwo byogera bino nti kale tuli mu bangi, tuli mu group. Yeah, naye nga nze bw'osanga nga nzize. I'm so very calm. Oyinza okusanga Sasha ng'ali calm naye Naye era Ate ekizibu ekiriwo bano abalenzi oba these guys do judge as with the girls. Akujaja nga tuyinza obbeera neno
tuli batano right Yeah. naye nga alinamu omuwala omu gw'ayagala naye ng'akala engeri gye twebrandi nze we girls egenda mutiisa naye nze temuntya ndi muntu mulungi nange sirina buzibu naye kisinziira nsanze mu mudu otya nyinza obba nga nina vibe yo yakati anako tugenda kujja the first day ongambe you know you girl I love you why omanye there is a guy okay surprising face no I was on WhatsApp someone texted me nangamba hey how are you I'm okay who's this I'm this and this where did you get my number here and here I love you I want to fix things with you. No, I love you. The boy emoji. Oh my God, emoji. Like I wonder and even so, if you love me. No, I just block. I just block because I say ina budu. Auntie, I love your social media. Eyokumu akugambya I love you atemweleza obutima. Toli kumulamwa. Ata you love me and so. Ata agatima kawaita mbayinegere jakatsusa mukakuba. Mr. Bukwabuzi. Olaba yes ne wabanga kitufu atakwaga. Tena chikulagirawo for the first time. Yeah. Ekintu muyino kikukinga. Bebe kibabetanga nawo yagadde mukwano gwo. Yeah. Konsasa kujeri out of the blue sikumanyi tutandi mbwa I love you. Yes. So can you tell kola bafo siza mwenga mtese mu relationship. Yeah, you have to be that's what Zecho chenabagambye kwano then ekyo kigambo kipa later ngomazo kuntegomba milako mwemyezi. Zecho jangomba milako. I love you. Era yakwata na luli. Tulimanyi. Okay, nze zange. Nenga njagala okubajjukisa ba Montage Studio abasangwe nankulabe ku bitala otuuka oba bafuna bakuba ekifaananyi kuhinjira omukolo gwonna gubakwasa ekifaananyi kiri clear maridadi sana buli ali eyo basiteya mwena musobola approach bane anti etukakasa tetwagaza okuyitayo kati musobola okujja mwena bamikwano nze nange oluva wano nze kampiseewo akalango kange nenjagala bajjese tuwaza ntravel babakuba kusaawa entebe okujjayo n'okuleeta byonna bibakwasa ojja kuba ng'oli mu kkuba etuufu kansoke mbuzeeko ku bajesi abajesi nemba ninawo enjagala okulaga basobola okunyamba nga sigenda kweyapot babikola byonna kuba bawulidde just tours and travel bakutwala byonna gy'oyagala tumale shoti byogeremu nze mbuliddemu akatuwa ako kati banenge anti yagala tuwa anko twetagayo ka outing ne kashuti oba yagala ka road trip yekwate bajesi tuwa travel nemuleke memories bring back love anko tusabayo ku busente bwa shoot banenge anko anti yekubira omulango lemwa simanya nako ne bano bakiteekamu ssente anko anti bayisizaamu obulamu bamuteekamu atuteeka njogerera abantu remi njogerera gwe njagala buli omu ayogera ensonga ejawo yange esembayo ng'ematiza abantu abatulaba bonna akatalekeka mu bufuni anti ime katandike nawo akatalekeka kagambo kikosuula ekintu ekikubira ku sayidi balance the ball zakatalekeka nze kankusikeko mumukono muleka amaleyo muno omutira tejafira migwa wanze wali kutiisatiisa akatalekeka nze kengaba mulekerawo okwemalamu ennyo mbuga yakoze kino minzanjagala asobola okubikolera naye nga waliwo ate amuteekamu ensimbu ng'olya kusendeza mukazi munno babala ennyo kaze kumalira budde batajja kimalayo nga tabimalaayo nga yesu okwolaba nga you're in love naye nga oye emikandi yabagambye mulekerawo okwemalamu ndowooza abalere mwena mukalabi mukawulidde konna anti ime yoyo yendowoozaye mukutuliza eno side tugenda kikubanga kikukuza eno side ne side anti big Vanessa ate tubuzeeko nabyo kati gwe kyemanyi olina obutaleka kawunyi naye tuweeyo kamu tugende maaso kamukoka koka akatalekeka
in between. Temusalawo. Tetumanyi oba tuli mu otekayo eno. Nkula oli eno oli Masaka ozina bakwita ozina entebe. Ogenda ozina ejjinja. Nzendyawo sina kiddako. Naye wamma abalina ebiddako. Wamma mugende mu maaso. Nzendyawo. Today Auntie Brenda, the beauty queen. The black queen. Byonna bibyo. Kale neyensiza n'aka beauty queen. Akatalekeka. Omwana omuwala yenna ali eyo mukwana ebino ebintu byansi. Tetulina kwemaliramu nnyo. Naye mba nkwagala nga gw'oli musajja oba oli mulenzi. Sina kwemaliramu nnyo. Sina kulaga nti bannanga muso kale ndi ku kisenge nti bonna wati oliiwo sola kusa mukwano nze mmere nalidde dda. Sigenda bizanyisa. Nalidde dda ate nengenda newa anti etukuba. Zakanga akasembayo like oba some advice simanyi kyonna kyekiri like kwaba bali mu love. I think guy bwaba nga ayogera about your future ye nga akudrawing that pic nti no oba kyogere ntya like ng'alaga nti kyoleeta akuliyo ye nti like ina future plans for you like don't lose the chance. Tebasangika. But ninyabo okusanga oshegera like if you have a chance ng'olina omulenzi gw'olaba nti nalimuko ku magezi like ayina gy'akutwala ye anti waliwo bagawozi abagamba obanga wajja kunona simanyi ng'ogamba bizimba genda kwa diweya. No, Since buli kaseera mu relationship tugenda bba ku bintu bizimba. No, like let's be real. Omulenzi akulaga nti agenda kuzimba, akulaga nti alina gy'agenda okutwala gw'olina okubeera naye. Trust me. Noba n'oli ng'akuwa ssente naye ng'olina on'akuwa next. Ogenda n'onowa next. Because anytime from now ssente ziweddewo. akatalekeka nze ngamba in red flags ne green flags ndowooza nga tukiyogeddeko I think abali abawala bakirabe bakitegeka trust erina okubeerawo Kikwirayo ebirala ne bigoberera ne mu red flags omwo era n'omuntu kati ali mulaba aba talina kwesuula nnyo ali eri ddibu kuba kwemalamu nnyo. Gwe mulaavu kwata akatambaala linda. Tandika okugyayo low. Tandika okugyayo low. Era mubalabye era mubawulidde enteesa za bibabuzo byabwe batuwadde programu ebadde ekwatagana red flags and green flags in relationship. Genda don't forget to comment, like, subscribe. Wona wali wona na ku YouTube channel yaffe nga bulijjo otekamu wali Celeb Jazz oba otufuna butereevu. Ntambudde ne bannaffe abajje setwaza ntwabo salekayo boogerako kuba be bateekamu ssente okulaba nga esho nejja ku mutindo n'aba Montage Studios abakuba ekifaananyi kiri kiriya n'obanga wenookitegera singa mbadde musobola okulaba ku kya Uncle Umaru kye baamukuba ngo babanaalinga kyawulya. Trust me. Olowooza tekivugidde ku sayidi eno. naye nga kyenjagala okubagamba yonna mubadde balabi balungi okuba gye tutandikidde mpaka wano eno mbadde n'abamuteesa One Royal University Girls The Celeb Queen. The only pretty queens around. Look at this slim bear. Emikandi Prosperity. nange Remy Case the girls Sex Eyes omu yekka Nange kankatwale. The only slim bear around. Nange kano kankatwale. Kankatwale. The Apple Queen. Next program tugenda kubeera ne Smith wano abadde taliiwo nekituulamu nga bulijjo naye kansula program ebadde nyugo okikubye anti present Ndowooza Smith kati tumugobe. Don't forget to subscribe, comment, like and share.
amaleeyo akamaleyo bumazi ffe bakafulumu okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku prime tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo